Virginia's the songwriter kulwa Vic exclusive ne Wonderboy UG YouTube channel zebbi ezikutusaka mali agabaga gwamulika nyoroke gwanga Uganda nzikiriza nsoke bambi nkusabe osubscribinge ku channel zaffe zombi era oziwe ne like videos zino zenyini onaku regulo Sindalera Sanyu yafulumiza amasasi agasuka mu abiri ayagafulumiza ludda wanonti onaku even olwegulo byonna kambi kutuseko Cidy enaku biri ezisewe mabega gabadde mazaalibwage nagenda maaso n'okubanga a celebratinga obanga agajaganya ekyenjawulo oba ekirabo kyeyafunye mazaalibwa gano yakutte mikwano gye gyatera okutambula najjo ne boolekera Barracks emu etannaba kutegeerekeka kino kyabadde eno Barracks yawa n'abeera nga afulumya amasasi nga bamutendeka oba nga bamuyigiriza sabbaawa yagenze we bakubira sabbaawa oba we batendekera bannamagye okukuba sabbaawa mu nkambi eyo n'abeera nga akwata ekika ky'emmundu ekimanyiddwa nga AK-47 era nga n'omujasa mugaidi nga ali awo ku mabbali bw'atyo n'afulumya essasi eryasoose tekyamumalidde n'afulumya n'essasi eryasembyeyo okubanga lyakubiri munne yabadde recording akatambi kwe kumugamba why you have done it perfectly so Cidy Sanyu tukwagaliza amazaalibwa amalungi amazaalibwa ag'emirembe bangi kumwe Sindalera Sanyu nga y'omu ku bapresidenti ba UMA abagenze maaso n'okubanga ayogeza ebyama emabega kaawo abayimbi abagamba Cidy mubbi Cidy si mubbi so fe twavaine tukusunsulira ekituufu ku Cidy and I remember one day anafunako ka interview akatono n'omukyalo ono Sindalera Sanyu newankubadde saafuna exclusive nga zetutera okufuna ez'eddakiika ennyingi akakantu kola bakayita mbambika kugamba subscribing ku Vic exclusive bwoba wa subscribing adda wano ku Wonderboy UG neri YouTube channel yaffe bambi giwagire o subscribing eyo mukwano atujja kwebaza nnyo tujja kwebaliza ddala so mbadde nkyakunnyonnyola nti Sindalera Sanyu oyo akatono ke nasobola okumujjako nze nga nze yaŋŋamba nti music industry eno bw'otafuuka wa kibuli amazima ga Katonda tomalaako yadde eddakiika 2 nga gwe akyayimiridde ne bw'obanga ogudde bafuba nnyo okubanga bakola ki nga bakulemerako lubeerera okusobola okubeera nga industry ogibuukiramu ddala oyo nga tumuvuddeko atugenze ku mukyala gwe bayita Angela Katatumba ono nga ye ex wa producer era nga ye mu ddakiika ye muyimbi Daddy ayimbiranye ey'amaanyi n'omwana omuwala gwe bayita Nina Rose agava ku side zeyo gatutegeeza nti embeera agyalimu essaawa zino ba social media inlets bye bagenda maaso n'okubanga bamupostingako abimukosa bangi kummwe ba bloggers abalala mwali bamumpulira bye mwogera ku mukyalo ono Nina Rose byalibanga bikosa obulamu bwe so essaawa zino Nina Rose ataliiwo yafulumye eggwanga tebannatutegeeza yagenze mu nsi ki naye nga management ye empya yatutegeezezaako nti Nina Rose ono ayavudde mu ggwanga Uganda kati mbadde kunnyonnyola olutalo olwasimbukidde mu bano okuli omukulu Bruno Angela Katatumba ne Nina Rose byavudde ku TV ku Sunday omukyalo no Angela Katatumba yabadde ali ku show oba ku program emu n'atandika okwogerera omukyala Nina Rose ne Bruno nti ye yalinga eyewitness mu contract zaabwe ezo nga bazisigninga mu Black Label Market oba Black Label Records yali yasigninze omukyalo no Nina Rose nti Nina Rose tamanyi bikiri ya signinga mu contract yateekako obuteesi signature ye teyakkiriza ku interpreting ebyo byabadde bigambo bya mukyala Angela Katatumba ebyajje omukulu omu gwe ngenda okubanga nkuteerako mu maaso awo owulire omuliro gwe yagenze maaso n'okubanga awanda so kyabadde nga kikwata kukubanga Nina Rose YouTube channel ye bagitutte jukira nze blogger yesoso kubanga nkola n'okutuusako eggulire eriraga nti Nina Rose YouTube channel ye aba Black Market bagitutte tebagitutte nti bagimujjeko bujja but bagihakinze ne bagijja mu mikono gye nga bwe bankola nange ku mulundi guli ku Vic exclusive enkadde so ne kweno abwekityo bwe bakikoze ku side ya Nina Rose naye essaawa zino olutalo Angela Katatumba bali kugamba ddala kituufu bubali eri kukozesa ye buba bwe libanga lyeri kukozesa Daddy Andre nga tavaayo kwogerera Nina Rose nekirala Angela Katatumba alinga yabadde agamba nti Nina Rose essaawa zino yeetaaga rehab okubanga yazzeemu okozesa ebiragalalagala bambi kino mbakakasa Nina Rose talina tabu ali fine newankubadde yafulumyemuko eggwanga refreshing minds asobole okubanga akomawo atukolere music wabula
omu ku manager wa Nina Rose agamba nti Black Market enyimba zeyatutte neraga nti ezinako obwannannyini kikyamu era sawa yonna yaligenda mu mateeka ngono manager wa Nina Rose. Jukira nti manager wa Nina Rose ono aliwe sawa zino yomu kubatandika Nina Rose nga bapromotinga music we before Black Market nga tennaba kumusayininga aberenga officially ali side zeyo. So ndoza nkunyonyodde bulungi nnyo ensonga z'abano eza Nina Rose okosako Angela Katatumba ekibakayanya bonna bayagalako omusajja omu amanyiddwa nga Daddy Andre era bakuba n'akayimbawo Andeleya tosudia. So kati empalana yaabwe njikulaze butya bweri naye getujja mu nkubo galaga nti Nina Rose talina tabu yonna ku Angela Katatumba nti obuzibu buli ku Angela Katatumba. Atajjukira ne mabega kawo waliwo ebyali biyitingana nti Angela Katatumba ono yalibanga banaye nali kyogedde naye amawulire mutukwata mutugamba waba blogger twasama nnyo ne anyway ekyo kankireke ndikibatandikirako olulala oba bweliba mukyetaaze mu comments zammwe wansi nja kumira pini ngende maaso n'okubanga nkibawa yeyo Black Market omukyala Nina Rose nga yeekubisizaayo ebifaananyi bwe yali yakasayiningibwayo ku ludda lweyo oyo nno nga tumuvuddeko. Kansoke nkujjukiza okusubscribinga ku Viki Exclusive bambi nkusabye busabi mukwano gwange bwoba okyalaba video eno subscribingirako ku Viki Exclusive ne Wonder Boy tukyetaaga subscriptions. So Bruno avuddeyo enkya y'olunaku lwaleero n'abeeranga naye aseesaamu entalo z'abano si zaakaggwa. Kakati Bruno agirawa mu bintu by'abano. Jjukira nti Bruno mukwano gwa Nina Rose nnyo ate mukwano gw'abayimbi abalala. Kati olutalo we lujjidde ebigambo Angela oba Angel oba Angela Katatumba bye yayogedde ku TV ku Sunday byakyankalanyiriza ddala omukulu ono amanyiddwa nga Bruno n'aviirako ddala ne waya bw'oweetegereza exclusive interviews bannamawulire gye babadde bamutaddeko. Omukulu ono Bruno annyonnyodde n'awuliranga aba ayagala kuba bukubi muntu. Jukira nti we bali ku sheno ku Sunday nga bakyazizza Angela Katatumba aba TV eyo bakubira Bruno abannyonnyola ensonga ezikwatagana ku contract y'omukyala Nina Rose. So ensonga eyo bwe bagikwatako Bruno na clarifyinga mu maaso ga Angela Katatumba nga ali kumpewe na bwekityo we bagenda mu kuwumulamu Angela Katatumba teyadda. Ekiraga nti Angela Katatumba yalinga atumiddwa okwogera byayogera. Ekyo kye kisooka. Akyakubiri nti sina kindi Angela Katatumba bye yali ayogera by then ku TV yali tayinaawo obukakafu. So omuvubuka ono oba omwana omuzira kisono Bruno mumanyi musajja wa kisannyo ekisinga okumuba nga kimutula obusungu kwe kubanga Angela Katatumba yeesibye ku mwana Nina Rose ye gwagamba ntamuyinaako tabu era amudifendinga n'okumuyirawo omubiri. Asobola okukikola n'amuyirawo omubiri ku side ekwatagana ku bya music. Agamba bwe babusonga za bufumbo ezo taziinaako obuzibu mbanga omukwano gwabwe gwabatabula. It's okay. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Balonand Sons ekireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga eyo bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati Balonand Sons twasala tuti bakasumaazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyeetaaze emberenge ezo ne akuumaako tujja batubikutuusaako wona wooli. Ne Balonand Sons ekireka bayiriza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matumanda gasigiri.